Aba boda boda mu Lugazi Municipality Lugazi Division balonze obukulembeze nga basimba mu migongo. Abawakanyiza kino tebalonze era ko kukoleddwa abawangudde ebifo ne bajaganya. Ekifo kya Ssentebe kibaddeko okuvuganya okw'amaanyi wakati wa Waguma Hussein ne Ndawula Hassan era Waguma awangudde n'obululu 226. Nyamwami Waguma Hussein afune obululu 226. N'olwaleero Mwami Hussein Waguma ye chairperson wa Lugazi Central Division. Robert Mugula akuliddemu entegeka y'okulonda obukulembeze bw'aba boda boda alaze lwaki basazeewo okusimba mu mugongo nga bwe bwerufu ate kikekkereza. Ate bino ebyobupokisi bwe kubba oli ajja kujja n'obulala busatu abusuulemu naye omugongo mulungi babala mutwe. Kyovula bankugambye nti nsanyukidde. Kwebaza bamemba bonna bavuddeyo ne balonda akalulu. Wanudde twali ku division nga tusaba batukulira okulonda akalwa ku bwenkanya n'amazima nga ka line era ssebo babanyabo ffe tusiimye nga bavuzi ba boda boda akalukadde ka bwenkanya tekabadde ka box era teragenda mu kkooti. Abalala ababaddewo boogedde bati ku ntegeka y'okulambika omulimu gwa boda boda mu Lugazi ku stage 26. Mukono ogumu ogenda okuyambako gavumenti okuddukanya industry yammwe nga naye mwetongodde. Temwerabira nti nno gavumenti ebiina byeyagala okutuusa mu bantu eteekwa kuyita mu mmwe ebirowoozo byayo bituuke mu bantu. Era tubasaba timubemba koordinator balungi ab'abantu bammwe. Era tuwolondeddemu era okukoleji ng'enkola yaffe eya bulijjo nti bukiiko bw'amasiteegi bwe bulonda so tuli bamativu ne kanso naffe ng'abakulembeze aba waggulu tulabye nti akalulu katambulidde mu mazima na bwenkanya. Bya Eric Yiga, Crystal TV, Omunnyo.